Inside Story Uganda, real source of political updates. Two, BWANIKA temumumanyi, ne Museveni tamanyi BWANIKA. Yes. BWANIKA ali mu tiimu eno. Ewa. Ekuba Muhoozi, ey'omuko. BWANIKA ali mu yamuko. Yes, kati yeri Musactive, why? Tiimu y'omuko eri Konati, eya Lwabongo. These are the people abayina case eno. Eya organize. Which means baba wandikidde ebbaluwa ne babagamba if you don't come by this week, next week, ICC egenda kusala omusango. Bano abatwala mu Hague. Mufuuke ba fugitives. Ate babadde balina ssente. Yes. Kakati what are their alternatives? One, as it says, we should be flamboyant. Tulina okulaga Museveni naffe weetuli. Tuli banene. Naffe tuli banene. Tukulyetigeko direction. Kuba Museveni bamumanyi. When the two people quarrel over a job bombi abako. Ndikayikola ntumukunde bonna bali ludda. Bali bayi. This Museveni. Netumwine. Era nakigambanga gundi. Nabusaayo oyo mwenyenazi. Nemugandi kubawulire. There is nothing we should quarrel over here. Tewali sente. Tewali na wajinaka. Nanyini sente zonna zitwala. Ffe twajja kubeera. Bakole twajja kubeera mbwazaabo. What is there? Oba maze emyaka 8 nga ndi wange neetulire. Nja kumanda ne 10 waliyo ki? What was there? What's the difference between me? Okwetulire wange ne nekolera ebintu byange. N'okulaba nga buli kasente akaliyo nanyini nsaaka kima yatwala 5 billion. What is there in the State House? What is there? Billion 5 ezo bali bagenda ziwagwe. Game department here. Bonze mutwalire n'olweso. Benyundo mwali kiguli. Kati department yo yazitwala n'atukumvunza ngo antwali mu New Vision oba Kasasiro. Oyo Mirundi tamuzana. Oyo Mirundi tamuzana. Natambula nzira wange. Kagati nkugamba. That group is cornered. Naye abasajja bagezi. How can they help themselves? By going to Hague, they risk being sentenced emyaka 26. Ngabali mukawome. Kubanga oli omusajja gwe nagoba wano Pakistan, Amuland, bamusiba emyaka 7 ne bamutanza $1 million. Alumiriza tumwebaza. Era aliwendo kumulumiriza. Kakati oyo. Bano kakati oluvanyuma lw'oyo olwokuba human trafficking mungi nnyo. Kati baataddewo myaka 26 mu kumera conviction. Kati bayinza kugendayo. When they don't go, they remain here as fugitives. When they remain here as fugitives, they have to go to their farms. But they must have a government that cannot take them to Hague. Ekyo kyebagala okumakinga sure. Yes. Kakati omukulembeze oyo bamujjawa. Abatasobozesa kugenda Hague. Ekyokubiri balina okuteeka Museveni mu mbeera emugambisa ne bwe mba njagala Muhoozi. Kale ku lw'obulungi bwa famire nga tugimenyamu onaaveewo. Naawe vaamu olwo bamaze. Baleeta omulala. Bwe kye bagoba. Nti Museveni ye bw'akola. Kakati baagala okukola embeera yonna. Ono ye waliwo yakimuteekamu. Tuyinza kusikira ssezaalawo. Muhoozi yavanze dde okufuna zikatuusa ffe. Ezikuba zisa busolo. Kakati wulira. Okitegedde. Nkitegedde. Nti balina okuleeta omukulembeze eki. Omulala. How do you undermine Muhoozi? This is strategy. Nze ebyo nze mbibala. Yes. Muhoozi has been in the army. Nkugambe nti bakandiho balimba Museveni nti abaana ba Nuupu bagenda kwokya ekibuga. Nga tibiri. Ne batuteeka ku. Ne balyoka bayoola abaana ne babateeka naye nga mulimu abakoleramu. Era Nalweso yajjayo omutwe. Ffe tubikola mbu drone zaabo nga tamanyi. Nti bano abaana baali bamaze okukibala. Abaana abamu tebaliyo. Ogani bazibajjamu. Kati ye president yasomanga listi y'abantu. Nga osoma listi omanyi gwe gwe tosobola kubuulira abagenyi kyemugenda kulya. Tosobola. Oyinza bagati bani twetegekera enkoko omukazi naleeta binyeebwa. Ate ko wafumbye. Kakati Museveni ba-infiltratinga operation yonna. Ate balina amawulire ne badya drone ne baseka ku Muhoozi. Ye nannyiniza abo bewa Muhoozi. Kuba Muhoozi n'ekitaawe bafaanagana tebalina mawulire. Tebalina mawulire. Tebali abatunda. Kakati tebaavanga tweets zonna ze bateeka ku Muhoozi ziba zivuma tezibaamu magezi.
kakati ekyo ne bakikola ne babayingiramu kakati bano ono kakati Museveni ye asoma amanya g'abantu neyefikisinga ngeri tegaliyo ati bebakamuwa bakandiko ninga bana tebaliyo physically yes nagati yo twamuse omukubi w'ebikonde. How can a state use extrajudicial methods ne yerumiriza nti no twamuse kakati bo baba bamaze nti kibamuzanya tukitali ba psychology ti omuntu yefuula aliro yo gyoli ngamba bazi nenga buli kyakola kyonna akuba gwe nenga kutusobola ng'enkola gyakizanya muloza nti gwokola ki gwoli kungulu naye nga tiyi yakikola ki yakifuna mutugeze omukazi okuga nti tugule ekibanja ne mukigule ewaabwe gye bamuzaala kiba kikyo bwakufubutulayo nga mwawukanye ab'ekyalo bawagira gwe baana naye goyinza okulowooza nti omukazi wange ayiiya naye nga buli kyemugula kyonna mukiteekawa waba wa mukazi. Yes kakati nkugamba bwe tuli kakati oyo omusajja amagezi g'ayina oyo Bwanika ayagala agambe tuteese ne gavumenti eta abasibe bonna abali mu makomera. Kakati Bwanika ayagala abo bonna bali mu makomera baveeyo. Bwe bamala okuvaayo bukedde atandike eyavudde ekigo alulojja eyavudde obalakisa egindi baatule talina okitegedda. If they come out elimas bali babategeka dda Bwanika kasamatiza gavumenti mulimu abagenda okuvayo nga tebalina bigere mwina abagenda naye nga bwano tebabakulaga nga muteesa tomamanya nti bali babatema dda babayina. This is the same group fighting nti ye Bwanika gwe bw'omulaba kubanga nze kugambe tuba tubuuza ekyo mukayanira munnyo munva ekitegeeza mwenna muli aki kiki tanze omuteekemu munva gunsesemya njagala kufumbiddwamu oyo have a point. Kakati lwaki temwabulamu enva zino nga mufumba ne mufuna esigiri bbiri bwayagala okuteekeddwamu kuba waliwo n'amaka nga ebifu by'ennyama babiteekamu olwayi nga babigabalira wano. Kati when you look at Bwanika, what does Bwanika want to achieve? Kumanya who has been sponsoring Bwanika kuba president ono omugoye abadde abasponsoring nti ensi emanyiire obuwumba tuutu buno buwugundi kano yafukamiranga pasita ti ensi emanyiire obuwugugu bukatumba simanyi kayatumba ani ye waalijjira nga wamaanyi. Yes, that's what we do. Nti the Pope is now used, the Catholic Church is used for not the Pope. Tosobola kuleta muvukano mwabwa Papa. The Catholic Church is used to erekyobola nti Queen ayinza okusanga ekizibu nti Queen kati yakuze naye abatagala bwa kabaka buli mulangira yenna ali mu myaka 6 bamukubye nti ayagala bamalaaya kati walijja musikira kati bujja kwononekera ku bana abato. Ono omuto yagenze kubeera Bungereza awasiza ki ate mu lulyo olwo kyembagamba nti ennyuguta mma mu Buganda ku Bwakabaka Mwanga mu buwaŋŋanguse Muteesa mu buwaŋŋanguse ono ino gyegendereza nti Bwakabaka bwa Bungereza mulimu omulangira yaligenda okuvuka kabaka n'abugaana n'awasamalayo mu Amerika banga bwawasamalayo mu Amerika ng'obuvaako n'abuvaako n'omuzukulu era yawasiza muddugavu n'abulira luddawo akalombolombo. That's why for us Baganda tukima omulambo okusinga okugenda okulaba omulwadde omulambo babaga mwina munnammwe yafiira ku ggwanga muyinza okuggwawo ndaba baziikawo. Yes, so in Uganda we mobilize money. Kakati ono omuko yabadde sponsoring obwo obuvubuka bakatumba. Yes, to be used kwobwo ye walijjira nga ye waamanya inaki substance. Nze kyenjagalira ku lwaboogo kiri kimu ayagala ekintu kyandiize risk taker ate njagala okupolitikitinga mbagambe President Museveni bw'aba azanyira nga azanyisa mutabani we bali determined kuba nabalabye nga bali viewing
How can you believe that Muhoozi can connive with the Kagame to top of Museveni? Who was there? With whom? Yabadde munani. Bwolaba ebyokulabirako ekyadi egundi yefu Muhoozi can conspire to talk against the father. What about Wemuko? Who is worse? Kubanga at least nainamu omusaayi. So kakati that's one. Nti ono nze Lwaboga I can predict it. Lwaboga will be on the ballot paper. Esawa yo. Ajja kwesimbawo. Ni ana esimbawo. Nkubuulidde Lwaboga ajja kwesimbawo. Anti Lwaboga ye kubomuganti he was splitting the family. Lwaboga cannot trust anybody. Mugagga nnyo naye ng'obugagga bwabufunye mu bikuuli. Olowooza byenjogera tabiwulira? Abiwulira. Yes, gurupu yaabwe eyo yonna it must talk have power. Sudan wabaddeyo kawunta ku yaaki. Bano ababadde baagala okutwala Bashir mu kkomera bapya. Bano abakadde ne bagamba nti bw'omutwala Bashir ffe tuwonye muveeko nammwe. Ne bagijjako ekyanti omukono ne mutaani wa president be baalwanagana nga abawala bawagira oli muko. Tebagala mwanyina abo. Kakati wali Uganda banyina bamukozi bamwagira. Nti you see kakati that's a good. Nti ono Bwanika abadde ayimirawo nga niamuwa ssente abadde azijja mu bano. Kuba abadde Bwanika mugezi nnyoeki tolina mugezi ge kolevukukka nabaga nti Bwanika buli bwemulaba mukabenga embuzi Bwanika bamuwa biliyoni 6 ne Sembeeguya lezi nazibawa bagende bagula embuzi enjeru balumbe fafamwe esemba Bwanika ziriwa neta Bwanika embuzi ziriwa president yazibawa wasi buli bwemulaba Bwanika kadduke kadduke nakalivukaako kafere kyokati president yabawa sente ne Sembeeguya n'abawa semba buli faamu eriwa n'embuzi tewali neemu oyo nga yiyita veterinary doctor. Yes, olaba mukwatako kakati nkugamba that is the purpose of Bwanika. Bwanika wants to dupe Museveni to engage to release prisoners en masse because Museveni has not visited all the prisoners. Era tamanyi kiriyo. Some he doesn't know even wound. Tagenda yo mu safe houses. Let me tell you. Akakiiko ka human rights bwe bakateka wangadia era wangadia kulira akakiiko kanoonya Lukira Basayija atali mulangira atali ki everybody panicked ne bagamba abakakiiko nti atubuze gyali Lukira Basayija but he was arraigned before court. Kati njagala okubuulira nti Bwanika ye ne banne balina abasibe be bamanyi gye bakola ki abagenda okutemwako ebigere abagenda okutemwako amagulu abagenda okujja nga amaaso tebalina kakati ye Museveni amale okuteekako endagana bano Bwanika baali nabo balyoke baleete bootalaba abagongo badde kakyalimu nuupu tebanakogobe mukafuulemu tekakolera kyova olaba tekakikolera nuupu singa kabadde kakikolera nuupu abanuupu baali kitegedde naye kati kambuuze gwe toyagala basibe bano baveeyo anti nze nkubulya nkugamba ti one nze sikolera ku fitina nkugamba tuyina byonna Museveni yabikola. One yabagamba seek pardon kubanga tuyina akakiiko ke tuyita aka amnesty erisuma lyagenda erisuma erikalimu nerigenda mu parliament. People have talked to us they want nga kiwulidde statement yani ne sente balonge nekigenda n'obusuma bwakyo nga bekiwunyako ennyuma obusuma bukikunyako ennyuma kyali kibalabyewo kyali kibalabyewo. We have been contacted by some people who want to surrender. Where are they? Nga kigenze era kibe bituula ne biyiga okubba naye tibuzikolamu kimayumba kubanga twali bete tulina gundi amakolero mangi nnyo. Kakati I want to tell you nti if there is an amnesty commission, why should what warrant this man to negotiate? A person who wants to be released can go, confess, denounce violence, or insist that I'm innocent and his evidence evaluated and he is released.
with assistance. Anti osanga tebalina buyambi. That's one option. Kubatuusaayo ebyo basobola. That's one option. Two, take me to court. Let this man, if he is honest, Bwanika kyeyalikoze yenga bw'abamanyi gye bali kubanga tosobola kugamba musajja nti senga tutuule njogere naawe otutuuze nga tumanyi mukazi wange gyali. A senga who comes to offer to reconcile the couple must know where the woman is. He must know where nti omusajja ajja kumuwa ekitiibwa kuba basenga bulimu era omukazi oli bwano banga ogendayo senga mukazi wange ali wano muwala we ali wano ennaku zino munnange obadde tokyandabawo mwami obadde tokyandaba oba ali wagundi eyo nange simanyi naye nga ali mu ddiisa akulengera bwali akuziga bw'aba si wakudda n'omala weewuubayo omusanga afunye olubuto olina kubirayo nanyinero kakati Bwanika must know. Yes. If he wants to negotiate with the government as he says, he knows the number of people affected. Abamanyi nije bali. Kuba kyenkunyonya dokitegedde. Ti Bwanika to come up and say, I want to negotiate with the government, must be in a position to know how many people are inside and where they are. Your information where does he get this information? He must be working with these people. Abakwata bali kati yafuuka savior singa simuba kubidde temwali tegedde ayinayo omwana alowooza yo Nuupu ekozeewo ekyokulaba nga esaving terina kyesobola. Nuupu is an opposition. Nuupu kyeyina okukola kimu kakati nabo baabayingiddemu kuba mu Nuupu mulimu faction ekuba Bobi Wine era naye omukoyo agiteekamu ssente. Mpuuga anawonya Bobi Wine okubeera Mpuuga oyo yawunya dda. Mpuuga waabano nakugamba Mpuuga yawunya. Mpuuga wemmenga bwe bazannya bubadde nakugamba nti ekiwemula abasajja bano abeena ali mu bagezi nnyo nze nabalemu because for me era omusajja omu yabagamba nakati bakyogedde ne baga twanoonya okutta omusajja ono atubula tugamba Nakalema amutegese sente n'alema tugaa tumusibe mu kkomera n'alema ne baga nti that man does not like money. I like money. Why do I dress properly? Smart. Ninajagala ez'okutangulinga mbwembwe emala okutenga omukira bwetyo olyoke bagiwe. No, mbabanja sente zange ezo si ze bampa. Baagala kuleeta sente ezibayamba ku musango era nakwata obutambi bwonna ne mbuwaayo. Era buli bwenkwata bwonna mbuwa embassy. Ejogo lya mwendi bajje. Because you would pay me the money ze mbabanja. Si ze bampa. Ate omukulu yagamba nti eriki mirundi ze nuclear bomb kati ogenda kunsasula mu makutiya ga busa ejjogo eryo kibalimu eryundi byene ndibamalamu onzita kumakya bakutta lwaggulu. Yes, nange ndaba allies mu gavumenti baali eno gavumenti eno aye tebamukwakulanga kamwe kakati nkugamba nti Nuupu oyo ekibawemula Mpuuga ekimwemula kiri kimu. Mpuuga bwe yali avuganya n'embidde Masaka NRM teyasimbawo omuntu bonna baali baayo. Omuwala eyali tamanyi kakodyo muwala wa Hajjati Boulevard wa hotel yayamba buli kimu abe NRM. Omwana n'agamba maama we Hajjati NRM eswala teyinaawo omuntu. Omwana neyegulya gomesi ze eza yero neyeteeka mu ssente era tebamurecognize. Why? Yategedde kakodyo kabano nti bayisawo bantu nti mbidde ne Mpuuga bonna baali babaagala babayisize eno. Kati lwaki mbidde tebamuteeka mu kifo ekirala n'Empuuga era ajja kufuna erujja omusanga mu intelligence Mpuuga yawasa Namaganda ne bamukubira emizinga 21 gye batali kubira Nadduli. Obategeera abo abaana they use them and dump them. Tikana akasajja kano nakalala bangambye isomeka abadde mu kkooti nalabye pasta nga baga nti akusituka manyi mukaliki gundi amabirizi yababuuza pasta nabaga nti mabirizi ye chief petitioner waffe Robert Lutalo kaguyigira babadde bagukobyemu nokabobamu nga bakubye tedinti mulalo tiakukonoona bonoonyi musango. Musajja pasta ne bamugamba ti akasajja tekalina bagenda kajjako practice certificate bakadikiralinga bankrupt. Can we help him? I don't want that man. Again, ebiyigira butabimanyize simumanyi musango gwange.
pastor kakati bagenda mukola batya yanti awedde bagenda mulangirira bwalabye olupapula lw'amawulire olumulwanirira nga bwe bamuwana nga kali kupiika kakuba nga kali kupiikapu n'ebitabo biramba balamuzi balisomadde bukedde kati olaba bukedde ne monitor nga bakukubirwa endenje I'm telling you ndi kati bakawana badduse bukedde adduse kati bukedde adduse bakaleseewo walabyewo nga bakoze editorial oba Law Society sika member ka Law Society lwaki akagana nga kagala freedom yako Law Society nga bajja kafuga naye ateze mbakubeera ba Law Society kubanga fa baganda batuka nti wakikoledde omuti omukalu guba mubisi yalikoza atya if you allow these judges to be influenced to punish you to gaga you ne milioni bisatu ngo yabijjawo okuba mulyenke gy'obusomi nagenda omukwano gwange Bigirimana era yansiya ku simu nanga simu kiveeko kati Bigirimana ndoza ye yalowooza tinkolera bamonita kozi nze nali njagala kujja nali ngenda ku program nemala okumupima omusajja ali soba nemugamba nti Bigirimana ndi emiliyoni ebina byewawangudde ku bamonita bibalekere bingi yakulozinga olupapula iti olukulozi let them close kubanga bamukuba okumwogoloza nange netusinkana nekulubye yankubira emyezi omukaaga kofulume naye bwofuluma nga sente zange tuzijjeeyo nga kabusenga njabazaza byana byeme ebigondo galindusu bwebiti kumalira muddala obuji nkuba emyezi omukaaga ngaokubala so kakati otegedde oyogundi kyaliko Bwanika wants to drop Museveni. He appears as if he is helping Museveni to solve a problem. There are 3 ways of solving this problem amicably. One, even if government releases them, if you have a program of releasing them, chena kugambi nti kakati oyolukira basajja abamanyi baga nti ali tortured bamusule wabwe busoga lwaki tebagenda kutulaga nti ali tortured naye atono gobagize wekasese andi nkubulidde ayinza okubanga nabo babikola nga bwabwe ali mu nkambi yaabwe ayinza okuba anti bo nabo bayina faction yono omukono yo y'amaanyi mu gavumenti omusango we baguwoleza nga kulimu abaana 1500 gwa ogani nga tewaliwe gufuluma kati emyaka 7 tegwina ogufuluma yes antize bantya anti simukubya ladunga enkuba tetonyosungu bayinako abaana babumanyi okubya ladunga enkuba tetonyomutuufu nengwasa negalabinezibwanakabonabakyawa nnyo ono emwami jjuuke mukono agambye nti bamafia oba muzeeyi yabategeera lwaki tabakolako ye kennyini oyo yejjuuko nkugamba ti Museveni yateekawo nze miitingi zaabwe nzimanyi n'olwaleero okubya akatambi nga baga nti omusajja Mirundi yamuwa ebintu byonna atumanyi but Museveni is a parent. Museveni atunulira ng'oyo tumwebaze baani abo n'amanya nti okubasiba emyaka 27 nze kye nabaga nti abavubuka abo singa tebaali bajozi kulowooleza mu ssente manyi balowoolezanga mu ssente ngako kamwenda kaagala bisikaliwo kababba bayina gwe babbye ssente mu gavumenti awaayo ebiliyoni tajja bajjayo tebajja kuvaayo kakati nkubuulira negamba if this government yali smart baaligambye nti waliwo omulalu gwe tuwulira ayogera tiwaliwo abantu abattira abantu muki malwaliro akubye n'obutambi fe tutaddewo inquiry tutaddewo akakiiko katandika okubuuliriza kakati akakiiko ako bwe kaalizudde akakiiko tukaterawo ebintu 4 1 to buy time 2 to divert attention 3 recommendations baalizudde ne bagamba nti trade tugisanze but there is no evidence to pin down people for a proper legal case. But we are recommending this. Theaters mwe balongoseza abalwadde zibenga ziri connected. Kino na kino. Amulali ne muri recommendinga. Ne bano bategeera balinga baawukulu. Twagala obwa president okutta abantu tukufune mu sente. Ani alitwogerako ne nzabajja zirete babe mukakali kabalimu zirete. I want money, but not money dangled in that manner.
first pay me the money zembabanja, then we talk about this. Naye kitegeeza nina okubeera yagamba bwe tumuwa ssente agende ewaabwe gwe wandeeta kwe ampa condition nawe gende Hague nga ngende waffe naawe mulenzi gwe gende Hague nawe you go to Hague. Ono Mutebi Kevin agambye nti ensonga ya boda boda ojogerako ki bagala bagoba nti mu kibuga Kampala kandi nkugambye you cannot give a boda man to buy it. Nze what I'm telling these people kimu kibazanya Museveni baagala Museveni agoba abantu nga bwabagobye kakati bakuliyetingewo insecurity kati ate bagende bagambe Museveni tuwe sente tubateeke mu ssaako bajja zimumalako wanavira mbuiza yes kuba bakola ekintu musajja mukulu Museveni si mufere Museveni musajja mukulu zirabako omusajja mukulu wawe wazana yali ng'alina amakaaga n'awasa omukazi nga mutayina n'abaana be ne buli lwe yajjanga eno ewaka ne bakuba amayinja ku bbaati n'adduka naddala ababbi gwojja nabo ndowooza bajja banoonya anti bagoba ye omukyala n'abaana be ennyumba bagenderamu kakati wanajja abaleesa obuzibu. Yes, this is how people treat an old man. They are going to create bobe bagendayo mu biripoti byabwe nga babimuwa tiwaliwo abayekera baagala okuteeka bomu mu kibuga nga bakozesa batembeeyi kakati bwe bali kugaa nti bagomesi banaatambula bwerere batambulire mu nnika akaniyo kubanga mu bayibuli nze mbeewuunya bubasoma bayibuli balokole by the time kabaka gwe yagamba oluvannyuma lw'ennaku nnya bagende batte abaana ab'ennaku ennya targeting Jesus had already fled to Egypt but the innocent children kakati bagenda ne balimba nti waliwo abatembeeyi bagenda kuteeka bomu abatembeeyi bagenda kukola waliwo abagagga babawase waliwo abakola kubanga here nobody sees solve a problem mbaga nti if you dig a pit to cover an old one you remain with the pit kubanga kiri ettako lijjemu liteeka wano omutembeeyi alina essaawa ze z'atambuza n'omutembeeyi alina obukuufu bwe mu Kampala akozeemu ki deal with this person ayiwa ebintu ki ku lubalaza kubanga oyo yayina ki ono ayina capital ayina merchandise nene ono Mario Michael n'ogamba nti omusajja boda boda mumuzireeta ne muziwa ne PSV ne muzisasula na buli kimu kyonna kakati PSV government give me PSV kitegeeza nti visa yange ya myezi emeka tibampadde visa ya mwaka mulamba. There cannot be an operation in America to force me to go beyond nga se mwaka tukunagwako. Boda boda gye wawa license okukolera mu Uganda ebyo byonna ono gwe bazannya era mu media okankubuli Museveni ayinza obutatuukayo nga bano kakati oli Congo olwanyisa ADF naye ate neeka gy'ovudde n'ababadde bayina emirimu nabo gibajjeeko. Who is planning this? Chobola babyabwe nabivaamu nekiyinza kubeera mu gavumenti efaanana netambulira bwetambula sisobola kubeera mu gavumenti efaanana bwe erimu bbiri. Ono ye Mario Michael Lugazi agambye nti webale okulwanyisa bamafia wamu ne Furufiga. Tefurufiga alese waaki anti bonna abafirufiga babakozesa nti bakujja ku mulamu abakole bwe bati no sooka nenkukuba ate bwe nsanga omusota nga gwumva mabeyo sooka okugutimbula nengenda nenima. Yes nituyinza kuvuma family n'ovuma olina mu handling naye ate tebiba nagundi na response but nkubuulira ebintu ebiri outstanding ti as we fight in Congo sikuga nti tulwanyisa abakongo. We are fighting Ugandans, especially the younger people. In Kasese, abagenda because of unemployment. Kakati ate nga tukyalwanyisa bali. We are creating another set of unemployed people. Ngebyo mbibera mu mbyakazaji. Sisobola lebonkola. Nagende wange I'm enjoying my life. Atono ye Fred Sempala. Fred Sempala mukabaji agambye nti no webali kubasibula maaso. Amaso gazibudde abantu kati batandise okutegeera Julius olunaku lwemuletegeera nti Museveni si kizibu kyammwe naawe okiina mu mutima. Museveni bw'alivaako mugenda kubonaabona nnyo kubanga obaolidde nti oba abaana 4,500 tebaali badde 4,500
bali baddenga bino babameka naye Nakalema yagana nga makampuni amalala okutwala ate abalikoze bo batwale bokka basobola okubajja nawe mukati kakati bajja akulu nati atayina musango nagumu akulu naye mukama yamututte omusajja bamuyita zizinga awekajjansi yayina ettaka lyeddene ne bategeera nti kati atensoni y'abantu awesifutizi ababukedde abo bakuba ekifaananyi ky'omuwala omutemeeteme ne boogera n'okwogera nti muganzi we yamutemyetemye omuwala yali aweereza katwe emmere musajja najja kakati bwajja ng'anoonya wakusaddaaka era omuwala ekifaananyi kyali kitiisa nnyo nga bamugasegase kakati bwe batta omuntu oyo nga muganda wona bakalina bubanja ayagala kuga nti muganda bwe yamusse ayina essawo bakwata ono bamutwala ku poliisi ekajjansi omuvuka yamuvuga naga nti omuwala mujjukirira ku bigatto nze namuvuze omutwala mwabo ne bakwata omuntu naye kisawuzi bwe bali kukwatira wano kisawuzi ate bamala okukoza ne bakutula kati kisawuzi aliwo kisawuzi be bapanga okukwata oyo omusajja zizinga ne bamusiba mu kkomera emyaka 10 ku mwaka ogwa Marisa nga taliyo wali naye nga bakisawuzi bagala kubatta kali balitwalire bwere kisawuzi bwe bali kunyweza kisawuzi kisawuzi yatuuka mu kkooti bwati ne babuuza nti mukazi wono yange omulamuzi gwe bamutwalira yali mutabani we baali bamusse yatunulya ono yalowooza ono bebamukwatako ki namusiba mayisa we moved in ngotafiira azze mu justice musajja bagenda nga bifangirire musajja ne bamugjayo okumanya abasajja bazi ne bayisa baali bagaa nti ettaka sirirye ne bayisaamu oluguudo yamugasa tuzze tukuleetera sente zino biliyoni 3 twayisa ettaka ngaoli mu kkomera netuyisa mu ttaka lye naga nti biliyoni 3 muzibaliddewo. As I ask these people, whoever gave me this money, what, on which basis did you depend the basis? Tizino zimala. Ulikoze kwati guyina minga. Ani kubolera. Naziganya. Omusajja naga tumala okubala ettaka lyange. Ne baga nti aziganye tuzisadde ku suspense account. Bwe bamuga nti bamuyukima waka timulwadde wa covid. Motoka yamukima. Omulambo bagujja mu mocha. Omulwadde wa covid bamutya omusango omulambo gusanga mu mocha. Sente ezo zemwateeka kumugaze mwateeka ku suspense account ziriwo. Anti bamutta akulu yabuuliriza ki. And these cases will surface. These cases will surface. Ulaba kulonga bakadde bali kubugalibwa abalema babatwala mufenga bukyali. I want to tell you, these people, documents are kept in the natia. I want to tell you, nalaba omusango mukakiika government